Mukama yazibwe abooluganda mu Yesu nze baliko namwe abasigadde bakama baffe byomu gyosinze okulaba omusiraamu katuliki muteveniside mu kristaayo tubaaniriza okutondawo munyenye yaka yakuzuukuse ye yake nga bwe twagamba omukutu guno tukkiriza nti Yesu lyekkobegenezi natera bibino sirinzeka olunaku olwaleero ndi ne mukama wange mu studio za munyenye yaka nkyaliddeko mukyazizza era ng'ensonga nnene emusitudde naye nze nsituse wadde tuli mu studio zaffe ze ngenze ewuwe so sebo nkweyaniriza nnyo ku mukutu era nsanyusa okulaba wamu n'abatulaba nange weebale nnyo kujja ate weebale kuba wa mazima n'ogamba gw'osituse kuba naye nga nze Yusufu Kinene muzzukulu wa Ndugwa n'atagwa buwoominga ekkubo eriva mu ffumbiro. Tukwaniriza ku mutwe munyenye yaka ssebo batulaba omwami ono mukama wange okuva mu 2013 yali eyo kuva 2013 we namusinkana paka n'olwaleero akyali boosi wange ate nga director wange mu movies eya Bugawood Films Uganda ekibiina kyakulembera so wankizo nnyo gyendi ate nga ne kyano kwe tuli yennyini era yagiggulawo asaana obugalo kuba osobola gy'olyo ndeegattako ne tubumuwa kubanga kikulu nnyo kyano eno yagituggulira for free tetwamuwa no sente. Amiina weebale naawe kusiima kubanga etasiima ebula agiwa kati bw'osiima tuyinza okwecwacwana ne tukwongera omukutu omulala n'asanyuka ayina yayongerwako bwe bagamba babya firimu bigenda bityanga tunakutwala osooka obuze ku bantu batulaba ate otunyumizeeko sayidi ye ya firimu kubanga abantu bangi baagala okujoyininga naye tebamanyi kiriyo kituufu ogenda babuulirako abadde ayagala okujja asigale ng'ajja oba tajja abireke so tubuuzeeko bannange abalabi baffe abamunyenye yaka yakuzuukuse ye yake tusanyuse nnyo bannange okubeera nti mukkiriza nange mbeeko ekigambo kye mbasuulayo nange mbeeko ettoffaali lyengatta ate nammwe mubeeko amatoffaali ge mungattako kwanza engattako limu bo bangi baba banteekako amatoffaali so ndi musanyufu nnyo n'okulaba nti omukyalo ono owa munyenye oba nze gwe mpita munyenye asobola okujjukira n'agakanzireke ewa mukama wange so weebale nnyo naawe abagoberezi baffe oba abaviewers baffe bannange mukola kyamaanyi okuviira ddala gye twatandikira nga bw'abategeezezza nze natandika omukutu guno naye gwali gwa byafaayo gwe gumu ku mukutu gwe nali nkoze ne guscoring abasubscriber mu bwangu ate ne gufunirawo obulango ne gubeera monetized okuva lwe gwatandika tegukubwangako strike kwega teguviolatingangako so mukutu gwa njawulo era ne bye gukola mukama yabiwa omukisa oba abiwa omukisa so mwebale nnyo ba followers mu ekyo mbadde ntusowalinza ate nga nkomyewo okubegayirizi tukyalina omulimu munene nnyo okusabira eggwanga lino okubaamu obwenkanya kubanga obwenkanya bubula mu ggwanga ebintu bingi ebinyigirizibwa ne bifiira eyo nga tutegedde nakutegeera oba nitutegeera naye nga tulina kyakubikolera so abasabi temwebaka tukyalina omulimu munene ogw'okusabira kinnakuwaza omuntu okufa ng'abadde walinnya naye nga talina kintu kyonna kyosobola kulaga mu bintu ebirabwako ebikwatibwako ng'akirese naye nga ye erinnya yerindata waggulu ng'avuga nga watuuka wantu byonna abeere nga ye naye nga talina kintu kyonna kiva mu linnya eryo erinnya liba terikolanako kiwewaawo talina makulu so olunaku olwaleero tuzze nga twabasaba tulina kituleese okuyitira era mu bitone byaffe byennyini mukama byeyatuwa bayibuli egamba nti ebitone byaffe bitusegulizenga okuseguliza ekirabo mukama kyaba yakuwa kikutwale wantu batusuubira kyokka ate era nga bozzeeyo n'ogamba nti ekiremesezza bannabitone musaizi zonna abazanyi ba firimu n'abayimbi n'abalala basambi ba mupiira nti gavumenti etufuddeeko eremeddwa okutuyambako ng'ensi zaffe ziri endala ezaakula kati ffe kennyini ffe tulina okweyamba nti Lisa Victor Woli
akazendalo ko bokakozesa ng'ofunye audience oba oyina stage play oyina abantu bakuwuliriza era message ye esobola okupiikingibwa abantu bangi ne bagiteeka ne mu nkola kyetuvudde tukozesa amaloboozi gaffe okuyimirira ku birabo oba bitone Katonda bye yatuwa nga tukusaba gwe gy'oli naweereddwa omukisa nga tugenda kuzannyayo stage play ku Bat Valley era nga ssente ezo zigenda okuvaamu za charity tugenda kuyambako abaana b'e Kalamojja omanyi Kalamojja nali wagendayo naawe eri lutuno tasobola kugwasooka saasobola nga ndi busy actually nali nfulumya eggwanga Eranga wano ekitandise wetugenda okubeera ddala paka ng'abaana bano tubalabako ku yunivasite ezimu nga Kyambogo nga Makerere Gaba Kansanga yunivasite yonna gye twagala abaana bano basome paka ku yunivasite ezo naye tubasaba tuukayo nga siri naawe gwe nange ogenda kunyamba okubanga abaana bano bakozesa omukisa ogwo okugraduatingako tukomewo eno wa Kalamojja nga tuze ku graduation z'abaana bano so nkulinze otanguddako okukola ekintu ekimu kyokoze kati ate n'okusingawo nkulinze okubaako abaana boweeyama nti babo oba bana oba basatu ng'okakasa ogenda sobola obalabirira ng'abaana bo bennyini b'ozaala obulamu Kalamojja obulamu bulisi eyaka okuba nti musobodde okukola omulimu gwe tukoze wano abaana bano bali wakati w'ebina ku 3:5 naye ndowooza abamu tubasanze tebasomye enkuba yatonye so olunaku olwaleero obwetaavu bwe tulina ku ssomero lino bwe buno bwennyini bwe tutandiseeko kati bw'obanga gy'oli ondaba sooka olowooze ku mwana w'essomero ly'abasomeramu then okuba ekifaananyi okomewo eno gye tuli olowooze ku pocket money gwowo omwanawo era oddemu okuba ekifaananyi okomewo eno gye tuli olabe nti bw'otoolako ka percentage akatini ku mwanawo hello children please don't talk keep quiet otooleko ku sente z'owo omwana otugwireyo ebitabo n'ebibeera 10 ddala ku pocket money oyinza okutamutuusa kusomera omwanawo naye bw'otugwirayo ebitabo 10 olina omwana eno gy'ogenda okuba ng'osomesezzaako nga bwe mmwe abakikoze kati neebaza omuntu akwatibwako eri omulala n'olaba obwetaavu bw'omuntu oyo we buli n'osalawo okuyimirira nabo nasabye ne ŋŋamba nti neetaagayo abantu abagenda okuzaala abaana e Kalamojja obeere gy'oli ng'olinayo abaana bo 2 oba 3 oba 1 nga b'e Kalamojja nga babo nga gw'obunaanyizibwa ku yunifoomu balidde ki ku ssomero nga gw'obunaanyizibwa ku ebitabo nga gw'obunaanyizibwa ku kyonna ekikwata ku mwana asoma neesunga okulaba abantu ggwe nange okubanga nze nazadde dda bano bonna abaana nno kati obasinga bange wano naye saagala omukisa ogwo gukutwaleko njagala naawe ofuneko abaana omukisa ogwo tugukozese ffenna so yensonga eyo lwaki tozze okuzzaamu abaana bano amaanyi okubanga awatali kuyita mu kusoma tewali kintu kyosobola kutuukako opportunities nyingi nnyo okusaidiyo omuntu asoma okusinga omuntu abatakoze eki abatasomye so nsabye obuyambi njagala tukomewo omwaka ogujja nga tulina uniforms ze tugenda okubanga abaana bano tubawa era nga nkakasa nti omwaka ogujja abaana bano bagenda kuba basomera mu uniforms ate nga bonna balina engatto tugenda okumanya likodi nti waliyo esomero e Kalamojja nga teri mwana n'omu asomera mu bigere ate nga teri mwana n'omu asoma nga talina uniform naye gwe nange tugenda okukola kino tewaliwo omuzadde omu ku baana abaana agenda okukola ekintu kino wabula gwe nange tugenda kuzaala abaana bano tubagulire uniforms tubagulire engatto ate tubasasule ne school fees waabwe mutono nnyo kusinziira ku waffe abaana baffe bakola ki gye basomera so mbayanziza nnyo yeyaka yakuze okuseeyo yake yesu lyekkubo ge mazima ate era bwe bulamu. How many of you do you love Jesus? How many of you do you love Jesus? Hey.
You are all loving Jesus? Yes. You are in love with Jesus? Yes. Now Jesus has told me to tell you that he's going to vote for you uniforms. Shout hallelujah. Shout hallelujah. God bless you. Yo todavía no la política con el pento. Ya, tengo que lugu. Ape. Amuli mudo kere ko akira mudo ko da danga. Mamra ba ngari na manyanya. Aya lepa. Papa Kristo na Japan kala kara so anguna ka patana ga kala kara Kristo. Aya volunteer za kusaba. Kara nguna ke skula logo. Kara nguna ngada lu papa. Kara kuja nguna mali mo kai. Mudo ya na kana papa kata mangkonde. Aki longa ke cha na kiti ke cha to ma kulu logo. Papa kia uni soa ya kau poti nege na kani kone be tarao ngaringisio nege tarao amina nege tarao apol ne buni nege atau mapa kinaga papa gue kini soa na karada ada pra kilo si soa kia na nege amuna kio sekolah logo amuna nege lugu nelikon so ada kili paisa ala tra Yesus Kristus ko tapalon amen orang dadam nabo so era ya kakaro na ya alimore na gariche yana yake na rabo dinga era pasta le boko kulukol John Robert right ora re pasta ule bonene to la kanisa akayene ti ayo meria Aya, pakai auto naik. Naye ku mulundi guno tugenda ffenna era abanajja oba buli alijja oli oba oyinza obutajja naye n'oweereza twagala tukuŋŋaanye obuyambi tugende Karamoja tugenda ttiimu nnene nnyo era nga 28 ogwokubiri Feb tugenda kuba tuzannya omuzannyo ku Bat Valley n'abakkiriza ab'enjawulo bangi tusobole okubeera nga tumobilizinga funds tugende Karamoja biseera byakuddamu baana kusoma ate bangi nnyo balema okusoma kati ebitabo no kale teyandiwandiikako mu kibatu naye abaana abawala bambi oli talabako omukulembeze ng'agamba abantu abaana bakozesa ebyayi kyasimagine naye nga mukulembeze bakozesa ebyayi ebyo nno bibaamu obuwuka
kubuuza Ajala, just imagine Ajala atuwulire n'ogenda osala ekyayi nga kirimu munyeera. Ebyembi bisekerwa bakulaba wenyoola ozina amazina olinga kumbe ekyayi kye bakozesezza. So annange kyamazima abantu beetaaga obuyambi naddala ate nahiya munyenyenze ekintu kye mmanyi twetaaga tutambuleko tufisengawo akadde mu bulamu kugendako mu bifo olambule. Oyinza okuba oli wano nga tomanyi kiri Mulago, kale Mulago wa wano Kampala wano mu kibuga genda ekiruddu ng'abantu beebase ku seminti n'ekyokulya takirina. Kati gendako ebweru wa Kampala abaana gye bali nga n'okulya obuli kizibu funa ekyokulya. Naye nga ffe wano tulina abantu nahiya ensi eno ive nako tulina abantu nga balya ne basuula n'okusuula. Tegeera ng'abaana balya KFC nga baleeta ne bifikka nawo ne basuula buli lunaku buli kaseera, naye nga waliyo abo abeetaaga obuyambi. Naye nga tebwe watuukako naye ono alya KFC girye ng'olinnye ebbaati n'ogenda okola. Omuntu yenna mussaamu ekitiibwa avudde mu Uganda n'agenda akola ssente ze n'agaggawala kwataba ku ssente za wa musolo. Naye gwe ali e Uganda ng'okola mu URA, oli Uganda wano okola mu ki, oli mu minisitule bweti totoboolira tolina kyotugamba. Tebajja naye nga ssente ze mukozesa zamuwa omusolo. Tuyambeko ku Kalamojja n'abantu abalala si Kalamojja mu bitundu ebirala ebiri mu byalo. Nasaba ne ngamba singa wakiri omuntu asobola okuzaalayo omwana omu bakiyita adaptingayo omwana omu nga si nsonga ojja mulaba oba tojja mulaba oba ye ali kumanya oba tali kumanya naye gwe n'ogaana nayo omwana wange eyo nze kamulabirire muweerere asome. Twagala omuntu anaatuyamba tekisiza betustadde ku emitwalo 2, 5, emmeeza ya mitwalo 5. Ndi wamu ne Mr. Victor era nga muzannyo ogwo mwendi n'abalala bannaffe be mugenda okulaba era omuzannyo gwe tujja gukula tugubalage tulina okugubalaga mulabe ekigenda okubeera ku Bat Valley. Kati wano we tusabira mukwano gwange gwandaba ng'olina omutima ogulumirirwa ng'omutima gwo guyaayaana okuyamba naye nga tumanyi bantu batuufu olina kwegattako nabo okuyamba okutuukiriza naawe ekyo ky'owulira ku mutima. Nzuuno otufunye twegatteko tugenda tandika n'ogenda mu masomero ate ekirungi gwe galinako access amasomero ngali abaana bamwe tubasange eyo tubalageko ku baana abalala bye bakola obulamu bwe bayitamu bakoyalinge n'obwabwe kituufu. Abaana abo bajja kukomawo ndowooza nga nabo babanyumiza. Ate n'abaana tulina amasomero g'ogenda n'okyalira abaana nga yaleeta paadi nnyingi alina ebintu ne bifikka. Yes, ng'omwana oli eyo ebintu olaba bingi ku omuzadde akuwadde omukisa abikuwadde mu kifo ky'obisuula oba bizaayo ewaka waka waliyo obusobozi obugula ebirala tubikuŋŋaanye tubitwalire abantu bale. So tuli mukuŋŋaanya bintu ebitaliiko kkomo kubanga tebigenda kukoma leero oba nkya. Okutandika ne guno mwaka tugenda kubeera mu serious okusingako emyaka gyonna egiwedde nga twetaaga engoye, twetaaga engato, twetaaga pads, twetaaga ebizigo, sabbuuni, twetaagayo obuschool fees. Nze neewuunya nga abaana basomera emitwalo 4, 3, 5 taamu nnamba naye nga nazo tewali nga zibula. Abaana bajja ku ssomero nga nayo tewaliyo mmere yakulya ate nga newaka era tewali. Olwo nno njogera ku Bakalamojja ewaka tewaba mmere ne ku ssomero gye babasindise nga tekola tewali. Kale olaba ng'okusomozebwa kubayitamu okusoma bannaye tasobola bikwata ne bw'obeera ng'oyagala otya. So ndowooza ebyo osobola okwongerezaako wemba nnakyendesseeyo. Ekisonga obukulu byebyo bannaye mujje nga 28 Feb guno etugutandise guno Feb w'omwaka guno 2025 mujje bannange tuwagire tusobole ogenda e Kalamojja tulabe nga tuyamba ku baana abo
tuyambeko ku nsi ate n'ekirala naffe oba otuwagira sijja kulimba nti naffe tuba totuwagidde bw'oba ozze n'otuwa ssente tulina omutemwa gwe tutoolako naffe ne tubaawo ate ne tugenda ne tukola ki so tulina percentage gye tusalako n'egenda mu bantu bali so owagira ng'omanyi owagira nze owagira munyenye ate ng'owonna n'omwoyo gw'otamanyi gw'ogenda okuyamba ambuzizzaako ku industry bwegenda omanyi yo film industry yafuuka nze industry yo yenze nti sirina mulimu mulala gwenkola nasalawo kukola film ekyo siyinza kugamba nti ye oba nedda naye ng'ekisinga obukulu waliwo baganda baffe abamu naddala abali ku mukutu guno abali ebweru w'eggwanga naddala kankitwala ejjeno oyinza okugamba omuntu ng'abeera mu America nga muganda we nange njaka kujja eyo agamba munnange totawaana eno wazibu gyali ebizimba azimba n'enkulaakulana akola ki wazibu tukola nnyo tubonaabona n'omugamba nze saagala kukola nnyo nange njagala okukola ennyo ngaggawale okitegeera naye ng'ebiseera ebisinga tebakyogera mu bubi for example abali mu biyumba abali mu bwakadaama ayinza okugamba omuwala bw'akozesa siwagira muntu munnange kujja esatu oba gyali so ebiseera ebisinga nze ngamba buli muntu alina omukisa gwe buli mbuzi n'olunaku lwayo so olw'okuba ate tugamba omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi mu malagala kwayo bajja gikuba kuba egaali ate embwa yeekola ki so kakati industry eno sinzaga nti tefuna kubanga okuva 2013 twakwataganira era twali tutandika industry paka olwaleero nze nina degree na masters mu busomesa naye wano wendi wenkola sikyasomesa nabivaako nako okukozesebwa kitegeera nembeera nga njagala neeyiyize kakati bwe mbanga mu bulamu bwange sipangisa siraba ssente za firimu nti zizze direct nti zizino naye mukama alina engeri gyatugabirira nolaba nga obulamu bukyuka okitegeera for example kati nina omwami mukwano gwange ali current kati simanyi oba kinaamusanyusa okwogera erinnya lye naye nja kusooka mu consulting naye ali mu America naye yansanga nga following emirimu gyange nansanga nga nawe nkola obwemusi naye abadde wa mugaso mu bulamu bwange muntu akugaka nkwerezeyo kacyayi wanyumidde kyowakoze nakwereza $5,000 okitegeera so muganda wange webale nnyo saagala kwogera linnyayo because I don't consult you naye webale nnyo twasinkana ku mukolo katwafuuka baaluganda era kyenkola buli kimu ansupportinga kakati directly sifunye ssente mu film naye nfunamu emikwano connections however mu byonna omulabi wange omulungi oba omulabi atufollowinga biri tuwe waliwo ajjanga oyo nti osobola okufuna omuntu omulungi ate n'ababi bajja nti waliwo ajja ng'ayagala kufera olw'okuba olina ssente waliwo ajja ng'ayagala nga yeerimbise mu kintu ekimu naye ng'ayagala kutwikinga kufera akubbe oba ontegeera so naye nga olw'ababi abo abatonotono tebatugaana ate kusiima abalungi ababa bazze kyetukola tufuba nnyo okwebeereramu olina kuba kini nnyo tulina okusomozebwa kungi kwe tusanga naddala ffe ng'abaami lesa abawala basanga okusomozebwa naye n'abaami boy child yeye kungi nnyo kuveera mu baana bawala nga yagambye kaŋŋende nfune mwami Victor oyo bwe mala omufuna poliisi ejje olowooza okwataganye na muntu bya ssanyu kumbe eri aliko baweereza obusimu tugenze tuyingidde ruumu poliisi naye kubasalako byebisinga obungi golowooza abaserebu bangi
ebyo bye babateekako yanzaalamu omwana tandabirira takola batya abamu omwana omuwala ajja ne yeetunga ku muntu ye kennyini nga tewogenderedde oyinza okuba omuzaddemu nga togenderedde waliwo n'abalala nga tomuzaddeemu naye nga yeye kye yakola yafuna obudde ne mutuulako aze kulabako ne yeekubya akafaananyi mulina we mutudde ka restauranti ye n'akeeyambisa ti olubuto lulwo kitegedde abangi bangi nnyo nga bw'olaba abamu babasibanga n'emisango tebagirina naye ng'oli yajja akutrikinze akugamba ndi faani wo bannange erererere abamu naakugamba oli faani wange bannange nkwagala nnyo oli faani wange n'omugamba bambi noso naye kega otuuka nagamba oli faani wange kakati bangi era kino nkigamba abantu abasinga abali mu bifo by'obuvunaanyizibwa nti waliwo ebintu obulamu obuyinza okutuukamu nga weebuuza bwajja butya nga toyinza nakitegeera yali seetaapu so ne setup naddala ezo omwana omuwala senga akubira nja kuzannya bw'oba omu appointment limuteeke mu kifo eky'olukale ye eky'olukale ekiri public so togamba ate ebifo ebyo olina okuba omwegendereza towa mwana muwala program kusanga mu bbaala kusanga mu hoteri ebbaala ezisinga emanja oba waggulu kubaako loogi kati ekwabaako akapande ka loogi kati g'omugamba nsanga mu gadeni wano kumbe ye alaba muyingira lodge so that perception so bangi ayinza omukuba akafaananyi oba ayinza obba kubanga mufulumayo waggulu waliwo ka lodge bagamba muva mu lodge naye nga mubadde mu gardens oba mubadde mulina we mutudde muteesa so ebyo nabyo gyebiri naye mukama atukoze bulungi emyaka gino gye tumazeemu okuba nti nze neebaza katonda nti sikyapangisa yes sipangisa nina omwezi gwe guggwako wensolooza sobola okugamba nti enkuba bw'eba etonnya seggama nkuba sobola okusiibula nengendera mu nkuba ng'ate tenkuba kaakati ekirala nti mu mbeera ennyangu buli wempita nninnyawo waliwo abagenda babuuka n'obuuka naye nze engeri gye tutambulira tuti buli wamu olinnyawo kaka sigaana kulese ate omupiira gw'emmotoka gubuuka ate ow'ebigere abuuka so kakati bangi badde basigalidde yes anti bwe buwoomi bw'olulimi ndi musomesa wa Luganda kati wabaawo oluusi we twogera nga omwana omuto oba ayinza obutakitegeera nga kitwala obwongo omuntu okwefumiitiriza kikyagambye olulimi kaakati ekyo nkimwebaliza ti alhamdulillah nkifunye mu fyomu bwe ŋŋenda awantu tugeze mu bbanka ebiseera bingi nnyambibwa ne sisimba layini bwe ŋŋenda mu ddwaliro nina saavisi gye neetaaga ezo osanga nga dokita ali erinaga mukulu oyo mumpitire oba dokita n'afuluma ye n'alekawo bagira najja akubuuzeeko kati bw'ajja okukubuuzaako naga ate kiki yakubuuza kiki ati mbadde neetaaga ensonga bwenaga kakati jangu saavisi nebanga ekola ki so n'ekyo nakyo tukimwebaliza Katonda nti aba akikuwadde mu linnya lino so fyomu basically ekyo kyenyinza ogyogerako sigyevuma weewaawo tennankolera byenjagala tennakola birooto byange kubanga mu nsi ezetwegomba oba ezetutunuulira fyomu zikola ssente empitirivu ne bwe tubeera ku lukalu lwa Afrika wano Nigeria ne bwe waba wano ku muliraano gwaffe Kenya ne bwe waba Tanzania abakozi ba fyomu bagaggera bazifunamu ekitali wano waffe so nze ndowooza ti bwe mba nnina ebizimbe bibiri singa zibadde za kunsasula waffe nandibadde nina street
Kenya, Tanzania. Nigeria. At least for them, bainako kibalaga naye nga bakijjamu tukiriza ebintu byabwe. Uganda kiki buzibu buliwo? Basically, tujja kuviira ddala waggulu ku gavumenti. Kuba gavumenti ndowooza Mukama Katonda addira obuyinza bwe n'ayawulizaako abakulembeze. Abatukulembera so aba ayitira mu bo olwa buyinza bw'aba abawadde n'amaanyi okutuyamba okutuukiriza bye twetaaga. Tisenga omukulembeze tatuukiriza buvunaanyizibwa bwe, naawe tosobola tuukiriza. Era Mukama Katonda asobola okubresinga, naye singa omuntu ono aba naye akoze role ye, emikisa gyo gyeyongerayo ne giba mingi. Tetuyambye. Basically mu nsonga abamanyi ebiyiiye gye tuyita creative industry oba IP, intellectual property. Intellectual property bye bino ebintu by'oyiiyisa obwongo bwo n'okitondawo. Owandiise ekitabo, owandiise firimu yo n'ogikwata, okubye ekifaananyi scripture, ebintu bwe bityo. N'ogamba nti kino nze nkiyiiza. Kakati bw'okiyiiya obeera ne kye bayita copyright, obwannannyini ku kintu ekyo. Ti buli anaakikozesa ajja kubaako ssente z'akuwa. Kati ffe wano e Uganda abantu bakozesa ebintu byaffe nga ffe tetufunyeemu. Ate waliwo abeekuza ku nnyama enzibe, bo nga bagezi nnyo ku intaneti okwo, ogwo olufulumya akafirimu ko ng'akassaayo. Kati gwe omulabye ali eyo n'olaba omanye owagira nze n'essente tezintuukako, kwasinze nateekayo azifuna mulala. Naye senga muba mu nsi erina amateeka, ekyo kyokka bamukwata era n'omulala tasobola kikola kwaba amanyi musango. Naye wano etteeka weeriri ne terikola. Era omuntu awo oyinza n'omugamba osala mu firimu yange onziba naga nkuyamba ku promotinga. Naye ompromotinga ki? Ogwofunamu. Nze ompromotinga feesi yange yes, naye neesanga nga ate abaana kati abaana badda ku masomero nga nina okukubira omukulu w'essomero anti abaana bakomawo ne kansooka ensasuleko ekitundu. Tulina kirasi mwe batuteeka olw'okuba oli sereebu. Omukulu w'essomero tayinza kumala gakuwuliriza kwa yamanyi gw'olina ssente. Segeera ekika ky'essomero mw'otwala omwana nakyo kimatalinga mwana wa gundi asomera wa. Okitegeera ate ng'era kye twandyagadde, buli muntu yandyagadde omwana we afuna education ennungi. So kakati twesanga ng'olwa copyright obutakola tetufuna kye twandifunye. Era ensonga eno y'enkulu ennyo. Lwaki abayimbi bangi abakola amannya ne mubawagira ne bayimba ne batuuka okufa nga mubasondera? Abaana b'abayimbi abo ne balemwa n'okusoma, naye ng'ennyimba zaabwe ze bayimbye zisigadde mu nsi zikuba. Sate mu nsi ezaakula buli luyimba bwe lukubwa ssente ezo zandigenze ku akawunti y'omuntu oyo creator. Era bano abaana abasikidde oli abasigaddewo baba bandifunye mu bintu ebyo. Kuba kati gwe naye oluyimba olwagala oluwuliriza era oluredde olusasulira era n'olusasulira. Naye ssente ezo z'osasudde through data, abamu nno tebamanyi singa olabisa essimu yo ng'oguze data creator aba afunamu. Gwe ne bw'oba oguze data ye creator afunamu. Tekitegeeza muwa ssente cash. Of course. Kakiringa bw'olaba olwaleero abalabi baffe wano ku Munyenye. Omulabi gw'okozesa data n'olaba. Naye ffeena ate tusobola okufunamu. Gw'otulabye ng'okozesa data wo, so technology awo atuuse. So kakati singa Munyenye ecreatinga content waayo ne tusanga omwana mulenzi X w'abakazi ye n'amubba n'amuteeka ewuwe. X w'abakazi bw'afuna ssente gwe tofunamu. Ate gwe takusasudde content bali abalaba data abasasula abalaba zigenda ku oli. So yensonga lwaki ffe wano osanga omuntu ng'alabwa nnyo alina following naye nga talina ssente. So yensonga eyo bwefaanana.
of course. Mulimu challenges togenda kujja buzi olwokuba mulina engeri gye mubalabiramu eyo gye muba mubalabira nga weegomba obulamu bweno ga nti nange ntuukirawo nga nvuga emmotoka mwa Victor agambye takyapangisa ate n'okusolooza ye kennyini landlord kati nalino gaa nange nyafuuka nga ye mbere landlord kubanga agambye abijje mu film industry tabifunye mu mwaka gumu myaka mingi kitegeeza olina kubanga kyojjiridde okukola tutulidde ssente kusooka kuba sisi ogenda otandikirako okukola ki okufuna so awo nga tebanabako olaba n'abaagala okuzanya firimu nsuubira olondooza mwe temulekera okuwandiika omukisa tuggulawo lwakuba katongera okuba strict mukko so fe waffe kati si kya buli omu n'okuba nga weesobola otusanga we tuli nti in most cases twandyagadde omuntu nga naye alinako ka value katugattako okuleka tulinayo special case naye yawayinza okubaawo tulina cases nnyingi omwana ali kalamojja yeetaaga obuyambi talina ssente n'okikola ku lwa Mukama eyo yanjawulo ekyo kyo kibaawo. So kati tuli wano olunaku olwaleero ng'ekisinza okuba nga kituleeta eyo tuyitiddeyo bitizi okubanjulira kubanga omulaba Mr. Victor oba mulina okuba nga mwagala okumanya ku bulamu bwo bwa firimu kubanga ejja mumanyidde kyokka omukutu guno nannyini gwo era muzanyi wa firimu nze kennyini bane ndi muzanyi wa firimu ow'amaanyi nnyo ddala siri w'amaanyi ndine director nze mune neewaana sinda kumpaana nze tumanyi ndi w'amaanyi kubanga mwe mwakyogera by the way ekyamazima oli muzanyi mulungi kozi wazanya firimu kisaaki ani saamanya kafiimu ako kaali kalungi ate ekyenjawulo kyeŋŋamba abantu ti akafiimu ako wakawandiika n'omala n'oyimba n'oluyimba okyalumanyi tulubateeremukko lugenda tuwulira yayimba oluyimba abalugera ngenda kuluteeka yamutiki kayimba ako gwe wakayimba netukateeka mu firimu so wagiwandiika n'ogizanya n'ogikompozingira kaakati mu mbeera ya copyright entuufu wandibadde mugagga nnyo. Yes, because oba osasulwanga omuwandiisi script would have paid you like 5 millions 5M. Yes, just script. N'ogenda ng'omuzanyi gavumenti yezirina eya Uganda kaakati n'ojja weesanga ng'omuwandiisi ate Balamu naye wabavubuka naye actually we should talk to Balamu kubanga Balamu ebintu bino babimanyi ate kati batuuse mu office zisalawo kati Balamu naye amanyi ebivvulu ategese nebimusala n'amanyi obulumi so nandisuubidde Balamu ku mulembe gwo etteeka lino lyandibadde litikola babeeko kye bakola naye lwakuba ensi yaffe munansonyiwa tumanyi okudda mu politics naye tekyewalika ensi yaffe erina obuzibu esanga abantu abamanyi okwekolera nebafuula abasabiriza tiweesanga nti Eddie Kenzo eyalinga ayimba ennyimba n'akola ssente ze n'atambula amawanga kati bwe yatuuka okukulira federation tuyinza okwebuuza ayimbyayo wakati kati ali awo asabiriza kalaati ate ne bukyenkya gye basabiriza ne bagenda eggulu sajja naka tubakooye mutusabiriza naye nga mmwe mwabajjako amaanyi gali n'ekola kwe baali bakozesa edda nayiya ffe twali nga tutandika industry zino ng'abayimbi nga baafulumya oluyimba lutambula kaalukaalo n'akuba endongo nadde Kampala nga mugagga naye olwaleero tekikyasoboka ati kakati abantu babamanyiza okusabiriza basiba batudde wali ku federation ne babagabirayo awo ekyetaano kati alowoozeddyo okkuba oluyimba alowoozeddyo okgenda mu kyalo naye ng'ekintu ekyo si kyalubeerera ate sente ezo bazikuwa kati nga wooli feesi yo
kitegeeza bw'ova mu nsi oba bw'onafuwa n'olwala nga tokyasobola kujja ku federation togenda kufuna ssente byebyo bamaliriza basabiriza abantu babbalamu ne batuuka n'okutegeka ebivvulu nga naye amanyi kigenda kunsala ngende ewa jeno ampe ezigattawo ng'oli akola kale kitegeeza akola na bugayaavu yensi mwe tuli yaba artists ne babalemeza anti kakati ononsonyiwa naye abalabye abatugoberera balina okutegeera ensonga zino nti gavumenti eno oba ensi yaffe bwetunuulira n'egamba ani ayinza okunvuganya kino nze nkyanalyzinga nga nze nti ba artists bangi wewawo abamu tebakoze nnyo bye babasuubiramu naye ne bwe tuddako emabega wali Kaddu Mukasa yali asoma amawulire ku radio ku CBS era bwe yesimbawo emitiyana bamuwa akalulu lwa ddoboozi eryo waliwo ono Barnaba yesimbawo naye teyayitamu waliwo ono chairman LC5 wa Kiso oyo naye yava ku CBS banamboze baani nti amaloboozi gano bwe tuddako ku saidi y'abayimbi jjukira Judith Babirye bwe yesimbawo e Butambala ne bamuwa bayimbi bangi abazze nti olw'erinnya eryo artist ne bafuna bye baagala kati laba okumala ebbuga mu kibya Bobi Wine najja nti bw'ayugumizza bantu bano batandise ozuukuka ne bagamba abantu bano ba artist bwe tubalekera amaanyi bayinza otutukola ki kakati ndowooza bakikola tujjukira Katolo Bwama ekitegeera kakati ndowooza bakikola technically banafuye abantu bano kakati babajja mu bantu bo kye batalengera bakujja mu bantu kenze yakubanga shokkalo kati weebase ova mu bantu yes of course nze nange nali muwagira nnyo ng'omuntu atunuulira abayimbi nga Catherine Kusaasira tunuulira bamayinja tibazze babateekamu embeera ne babawaga ne batuuka ne bagira kati bangi bamala ne badda ne bagamba kati olwaleero ono omuvubuka Big Eye yamala n'addayo waliwo ono Tamale comedian ali maziga agamba bannange gye nasuubira ssente teri munyambe okitegeera naye nga takyasobola kudda ku foomu eri bwe yali akola kakati kyekizibu kye tuyina wano y'ensonga lwaki tumaliriza tuli baavu ba artist kwanti teyagala kubanga artist bw'aneesimbawo bagenda muwa nnyo akalulu kuba bwe balabyeko babalabye kakali bagamba mumukuumira awo kati kye tuba tukola tumuweeyo obusente buno alye so awo ba artist we wali obuzibu nonsonyiwa tuyinza okuba twogedde biwanvu ku munyenye naye ng'abantu beetaaga babimanyi kubanga kinyiiza okukyenkya ne batugamba nti tusondere kamiliyoni ssente tumaze emyaka nga tumuwagira myaka na myaka tumuwagira tatukubirangako ku ndongo ya bwereere yesita w'eggwanga ne batugamba tumusondere ssente ezimutwala mu ddwaliro kya charity wapi ne gavumenti neebawa ssente mujjukira tubonga naawe kakati gwe bw'aba oyeemuwa ate n'atugamba tumusale ne batugamba tumusondere kati mwana yinki bw'aba kamiliyoni gwe tuwagira ne tumuwa ssente ne gavumenti neemuwa naye n'atuuka akaseera ng'atugamba ffe tumusondere kati olwo omuntu ono wa wansi agenda kubaawo atya tulina kulwana tulina kusigala nga tulwana olw'ensonga kweg'okukola omanyi bagamba gondera gavumenti eriwo ejja ekusange ng'oli mulamu era bagamba nti ew'omutiitiizi baba baseka ew'omuzira bakaaba anti ebiseera ebisinga kati nonsonyiwa oba sometimes I go tutunuulira abazira ababaddewo kirumira sajja oyo yakwatanga naggula gate n'agamba muyingire naggulira ab'amawulire n'asindika eri poliisi baamukuba amasasi ng'ensi eraba kitegeera awo tulina omulembe gw'abano bayisima kitegeera amasasi omanyi waliwo omuntu okufa obulwadde
naye ani a controlling emundu so weko bangi ba Felix Kaweesa abazira bangi bazze battibwa kakati kitegeeza nti oba oli awo singa nze sivaayo nnyo era nsaba munkwate bulungi saagala mundeeteko mbeera naye nze njagala enkyukakyuka ekulaakulanye omuntu kubanga abantu bangi nahiya bafudde mu nsi actually yogera ku kya talent kikwasa ensonyi ng'abantu abalina kumanya essaawa eno be badduka mu nsi bagende beeyiye nze kati I can't imagine Patrico Mujuuka yafuluma kuno okutu gwaffe tugatta abantu bonna naye olunaku olwaleero tulimba artists twagadde tuyitire era ensonga lwaki program laba tuyitidde eyo ate nga tulina ebyokulabirako kubanga tosobola kwogera bwegezi nga tolina examples olagirako bantu tetusobola kusukkawo okusingako wano essimu eyo gyojja olaba ku screen yonna gy'osinziira ku bwengu nkakasa tujja kusobola kujja kubeerawo in physical osobola ogikozesa okuteekako mu busobozi bwo tikiti etandikirako ya mitwalo 2 naye bw'osobola okuwaayo ng'omutima gwo bwe guyaayaana osobola ogwira abantu tikiti z'oyagala nuganze nze tikiti za miliyoni 2 oba za miliyoni oba za 5 oba kyonna gwe nga bw'okola ki bw'owulira omutima gwo ebukuluŋŋamiza ku lw'abo abantu betwagala okuba nga tubako percentage esinga okubeera ennene kubanga bo abeetaaga bangi naye bye tubawa bye bitono. Omuntu alina Bible ngenderaako mu kitabo kya Matthew 25 okutandikira ku 31 ojje ng'osomaawo okkirire ojja kulaba kyentegeeza mu kuyamba kubanga ne Yesu yennyini yakyogerako ng'abuuza nti mmwe mwali luddawa bwe nali siina wakusula nga siina kyakulya siina kyakwambala bwe bansibira mu kkomera nga saabalaba nga mujja okunnambula kakati no yali ategeeza oluvannyuma lwa byonna nti abo abato bye mutaabakolera abataabo nze gwe mutaakolera naye mwe abaabikolera abo abato be tuli mu kwogerako kati mwabikolera Yesu naye ng'okuyamba mu ddiini yonna gyekuli tewaliwo ddiini etayagiriza bantu kuyamba bantu baki twebaziza nnyo okutuwuliriza ate tubayagaliza okutwagala twebaza mmwe abawaddeyo kye muwaddeyo kuba manyi kati mwatandise nadda nkaba tuweebwa omukisa mu kaseera ak'okubulirirwa ate mmwe temubulirirwanga ensawo zammwe zijjule tubagala nnyo Yesu ekkubo ge mazima ate era bwe bulamu tujja komawo awo tunaba nga tubwetaaze okubakoowoola okujja okujoyininga movie industry n'abetaawo okuzannya bere bulungi